kitalo nnyo era nange ngamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abenju y'omugenzi mwenna abali wano n'abooluganda, bannabyabufuzi, abakulembeze, bannaffe mwenna abali wano, buli omu mu kiti kye, bakungubazi, bannaffe mwenna abali wano, abaami n'abakyala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaffe kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuviibwako mukadde waffe. Bonna aboogedde nga balaze kiki kyabadde ekitasangikasangika. Kitalo nnyo era nange ngamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Basitebo ne bannyabo, nze nfunye omukisa kubaako kye njogera ku lunaku luno olukulu ennyo olw'okuwerekera mukadde waffe. Naye njagala mwabangi abataafuna omukisa okwogera mumanye nti okujja kwammwe kwogedde kinene. Okujja kwammwe oba oliawo ye speech esinga obukulu, eraga ono gwe tuwerekera kyabadde. Kubanga eyatuvuddeko eggulo saawa oba zibaddemu 5 eyo, tewabadde kutegeeza, tewabadde kweteekateeka mu mbeera y'ensi gye tutambuliramu olwaleero, ng'entambula nzibu nnyo. Oli okuteeka litta y'amafuta ne mu kaboda luba lutalo, naye n'osanga bantu mwenna nga bwe mazze, mwebale nnyo, mwebalire ddala okusasula mukadde waffe kyabadde, ne mujja ne mubeerawo. Nga bwe babategeezezza, nabadde n'omulobye eggulo ewange eka, twabadde mu meeting okuva ku makya, naye tubadde twakatandika meeting n'afuna okutegeezebwa ng'embeera wano bwe yabadde etawuse, era ne bategeka mangu okulaba nti muzeeyi bamutwala e Masaka. Ne tulowooza era nga bw'amaze akabanga nga mugonvugonvu, ne tulowooza nti oba oliawo bagenze kumujjanja bulijjo era anadda. Naye oluvannyumako katono era amawulire ag'okubikka ne gajja. Ddene omuloodi ono banga ddene, naye simulabangako ng'avudde mu mbeera nga bwe namulabye eggulo.
yatabuse n'akaabira ddala waggulu kwegamba neneeraliikirira oba naye ate tafuna bizibu. Naye mu ebyo bwe yakakkanye n'antegeeza lwaki yeeyisizza oba yabadde mu mbeera bwetyo. N'ambuulira nti taata woono yamwagala nnyo era abaana be bonna yabaagala nnyo, era naye omuloodi nti ayagadde nnyo taata we. Era nga munnange bw'agambye, yagambye nti yebadde empagi ey'amaanyi bonna kwe babadde beekwata nga yagatta buli kimu. Nemugumya nemugamba nti owaayo omuloodi ekiseera kituuka, era ffenna twebaze Allah amusobozesa eyamusobozeseza okutuusa ekiseera kino kyagendeddeko. Kubanga nze taata yali anzaala yagenda nga ndi wa myaka 12 nga tuli baana 6 ate nga nze mukulu. Kale nentwala obuvunaanyizibwa nenzikiriza kyankuba wala naye nenzikiriza era nembimuyitiramu. Nali wa myaka 16 ne mmange n'agenda, naye namugambye nti oyo atujjulula abeera ne pulaani endala. Buli kyajjako amanye ekikola ki, amanye ekiddako. Nemugamba guma ojja kubisobola. Nsanyuse kulaba nti omuloodi agumye era n'asobola kubanga nti olwaleero tuwerekera taata. Nga bwe ngambye embeera gye tuyitamu mu kwerakula kwe tulimu olwaleero si ya bulijjo. Tetuli mu mbeera ya bulijjo mu ggwanga lino. Ng'omuntu bye tubadde tuwulira nga ne sabbuuni eri ku mutwalo, ng'entambula teriiwo, abaana tebalina kye bali awaka. Fe abawangaalira mu matawuni tuli bubi, be bagobaganyiza mu mayumba. Embeera eri mu ggwanga si ya bulijjo. Era ssebo Supreme Mufti ne bakadde baffe mwenna mwongeremu edduwa. Twetaaga embeera eno ekole ki? Embeera eno ekyuke. Baana bali waka, simanyi abanaddayo ku masomero bali bameka. Bw'okuba ku nduulu ne bakutwala mu kkomera ne bakutulugunya. Basse ne bannyabo oluusi abamu balowooza nti ffe abawangaalira mu kusika omugwa n'embeera zonna ze tuyitamu nti oba oli awo waliwo ekyenjawulo oba ffe kyetulaba mu bye tulwanirira. Naye olwaleero ekirungi nti buli omu embeera gye tuyitamu agiraba. Bwe tuba tugamba nti sabbuuni ya mutwalo, oba ojja kugigula, oba ozza oyambadde yero, oba ozza oyambadde bbulu, oba ozze mu leedi, osasula meka? Mutwalo. Ffenna betunyiga kyekiki? Kyekimu. Malwaliro gye batutwala nga tuli balwadde. Emmulago wano e Masaka, nze nakolera mu Masaka. Embeera eri mu malwaliro, k'ogendeyo oyambadde ki? Amalwaliro gakufiiramu. Kubanga obuyambi tebukola ki? Tebuliiwo. So bassebo ne bannyabo
ke kadde nga tuwerekera mukadde waffe ono ffenna tutunuulire okulaba ngeri ki embeera eno oba oli awo enoosobola okukyuka. Bamu twalowooza eri emabega ti bwe twegatta ne tugenda mu kalulu oba oli awo tusobola okumegga. Olwaleero waliwo akyalowolereza mu kalulu nti kajja kubaawo kyekakola. Akalulu kakyasobola okubaako kyekakola. Kkiriza oba gaana bonna babirabye. Bannaffe bano tebakyali mu kantu konna akategeera, akawulira, akalumirirwa kumanya embeera eri mu ggwanga lyaffe. N'olwekyo kisigadde gye tuli. Kisigadde gye tuli nti akadde ke kano buli omu akwatagane ne munne, tuteesangane, tutunule gye ffenna gye tulina okukola ki? Okutunula tulabe nga twejjako ekizibu. Amawulire amalungi oba oli awo nnaku zino ndi mu musanyufu, sitera kumwenyamu naye ennaku zino ninamu n'akamwenyomwenyo. Kubanga nga bwe mubadde mubiwulira abamu nga mubiraba, ffenna ababadde abamu batunula eno abalala batunula eno, kati ffenna twazzewa, ffenna twazze wamu, ffenna tumanye ekituluma nti kiri kitya, kiri kimu, era twakakomawo n'okuva mu Kenya. Ne bwe tubadde era ebimu twabikubaganyizako ebirowoozo kwe tunaatambulira nga tukomyewo. Era nina ssuubi ti singa ffenna tuba kimu ne tutunuulira ekizibu kyaffe nga tekyali alowooleza mu 26, 26 ekole ki? 26 terina kyejja kukola ki? Terina kyejja kukola. Ffenna twekwate lumu tugambe anaafa afe, anaalama alame. Mu lutalo luno njagala okwebaza muganda wange omuloodi ne bannange nga bwe bamwogeddeko. Osobola okuba n'obutakaanya n'omuloodi ono, ffenna abantu tetusobola kukaanya bbanga lyonna, naye omuloodi nze kyemumanyiiko nti bw'agamba ekigambo era n'enjo ojja kumusanga nga kyakyakola ki? Kyakyaliko. Obwesimbu obwo n'okukolera ku nsonga nkimwebaliza era nsaba bannaffe ffenna kyalina mirembe gyakuba nti katulabe enkya binaaba bitya, abantu baffa buli lunaku. Tukwatagane, tusalewo kimu, tugende eggwanga lino lijja kutereera inshallah. So n'ebigambo ebyo nyongera okugumya ab'enju y'omugenzi nti tujja kubeera ebbanga lyonna nga tuli bumu, tujja kutambulira wamu mu mbeera zonna. Bwe wabaawo ekizzeewo wano ku kyalo kyaffe tutegeeze byonna tube nga tutambulira wamu. N'olwekyo nange ngatta ddoboozi lyange ku lyabo abasabidde taata nti Allah amusonyiwe byonna ebisobola kubanga byamusobako, amugaziize gye tumutwala asobole okuwummula mirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam.